abeesimbyewo bali 3 ate tukyayirawo 2 bokka kati singa nnyo bagwe banne lwaki ejentu etajja naye onakwata ekipande kye. Gyebali mu register batukanye okulonda kuva ku makya bamalina ebintu ebibabala gyebali mu register. Tuli mu nnyumba emu nga NRM tulina okuvuganya awangudde abantu gwe basinza okuwa block of vote agenda abaweereze kubanga gwe baba balinamu essuubi nti agenda kusobola okuprovidinga services. Kati bwe wavaayo omuntu ayina ekifo ekinene nga RDC Justin Mbabazi kyali mu kola as of now kitegeeze kubo gye litutwala abalala tugenda kujoininga opposition support yaffe tugiweeyo. Okkiriza otya omuntu abantu gwe batakagala n'agenda n'avandula process yonna n'ateekamu okuteekamu ebitavudde mu bantu. Opponenti waffe abali talinawo agent n'omu tubeebaza bassebo ne bannyabo mwebale nnyo. 226 ayisimbagane mu palamenti agimba gwe basobodde okusindika agende asobole okukontestinga n'abalala oba okuvuganya n'abalaba n'abaleese. Yalowooza nti nze yeesimbye ku nze avaayo n'akalukamu 2 ekiri emmende ekizibu nnyo. So ndaba nti tusuubira tunagenda okugatta ebisinga ebyenkomeredde ng'agishimba mpangulidde waggulu.